wange wakede bulungi na mayingo embeera bwetyo bweri naye wano wendi ninawo banange abafuzi ba boda boda batugenda okunyumyamuko nabo batubulire embeera nga bweyimiridde ala ku mbeera ebbeeyi ey'amafuta nga bweyimiridde mu nsi ya Uganda. Bw'otunuulira amafuta mwezi guno ogwokuna kati gagenze galinnya buli lunaku, geeyongera buli lunaku, ebbeeyi yo ekyukakyuka. Buli omu kati saawa zino alina ebbeeyi ye naddala ku petrol station, saako n'abanaffe abatunda amafuta amalala kuba ku makubo, buli omu alina ebbeeyi ye. Era bw'oba otunuulidde yo n'agenze ku Kenya, bw'otunuulira ku bbeeyi ey'e Kenya ate banaffe singa e Uganda gaba galinye nti e Kenya go ate gasobola okubeerako wansi, abanaffe ne baddukira e Kenya. Kati ate ebbeeyi ey'e Kenya ate yo akati eri waggulu, kubanga bw'otunuulira petrol station ez'e Kenya zitunda kwa petrol eri ku 197.6 muze Uganda ye 15,703.4. Diesel eri ku 196.63 muze Uganda ye 15,700.27. Bw'otunulira amafuta ag'ettaala e Kenya gali ku 502.78 muze Uganda ye 14,403.63. Naye kati wano bw'oba okomye wano e Uganda amafuta ago agali mu petrol station ez'enjawulo buli omu alina ebbeeyi ye. Kati wenjogerera gas eri ku 15,405 ate nga kasuguyo eri ku 15,605, ate banaffe abatunda ag'oku nguudo gali ku nusu kakaaga. Kitegeeza nti buli omu alina ebbeeyi ye. So tugenda kuba twebuuzaako ne banange bano abafuzi ba booda batubuulire embeera nga bweyimiridde naddala bo bakikola batya, abasaabaze bongezaako bbeeyi oba nedda. Mukulu tuli live ku Soul TV program Omusunzi, tubuule nga mmwe abavuzi ba booda embeera ey'amafuta eyimiridde etya oba ebatwala etya. Mukama wange ne vice chairman boda boda stage neku okusinziira ku mafuta engeri gye galimu mbi nnyo ffe nga ffe aba boda boda bwe tugezaako okuyirinyisa akabbeeyi tukusinza ku mafuta, abo abasaabaze bakitwala nga bwe kyali mu bukadde nti bbeeyi nga bwe yaliko wansi y'amafuta basigala ku 3,000 ate nga ffe amafuta tugagula $6,000 nga ffe abasinziira ku nguudo abatambula nga boda boda. Then ku seero ebbeeyi entono ekyasinze okubeera entono eri mu $15,605. Bitusobedde n'enkola, so tufunyemu obuzibu amaanyi nga wano neekuku oba boda boda stage nga ffe tuli bubi nnyo era tusaba nnyo gavumenti obuyambi ebire nga tutunuliramu nga ffe aba boda tetulina kyakola, tunaasinza kye batugamba naye nga tuli bubi mutuyambe. Kati amafuta muganywera ku ssente meka ngamu? Tuganywera ku $6,000 ku kkubo gye tutambulira, ku maseera tunywera ku $15,605. So tulinamu ku obuzibu buti n'omusaabaze atambula ye yasigala mu bbeeyi eri yenkadde bwe yasigala, so tulinamu obuzibu amaanyi nnyo mukama wange. Kanayumbe kono jangu nawe tubulire jangu twogere jangu twogere tubulire gwe ng'omufuzi wa boda boda tubulire embeera nga bweyimiridde nala ku mafuta. Amafuta k'emere kati embeera mbi amafuta saino hungirayo hukendera abandi bakakaaga 4 naye ate huseero kali 5,605 naniyuma hasi huba hufunamu olukyo amafuta ka 10 kasira ka 10 oluhola 10 olukyo amafuta ka kasanfu oluhola mutwalo nano ngoti soba gavumenti daha huche huibe gemu bafukira abana bagaga musihola mutyo wanande musasula abagaga handa tuwe swadongisha kuruholanga oludalo ruhole 9,000 ruholo mutwalo ne 2,000 abana badaho kulya mugaga daho asasulwe nanu kwadonyera so twanulanga no hufunya hukino humesyo hola. Tubo gwe ojo tubolera hembe ya mafuta yemere yityewe muri zikola mutenge mwe abana hane abafuzi ba boda nano ko tingefe bafuzi ba boda unja mu kamera kulisa maliro muhulira olwesonga mafuta kanini lebeyi mafuta sai kali kulaka kaga mu chupa osero banini 5,000 naye ng'okyafuna customer ali huberese sende kitangwa na mafuta nano ko tingefe bana ba boda uli mu maliro yumaze hulifuna okyafuga pikipiki wose ngolobe ng'omugaga adagu mu 2 kyaloni naye mwene oli n'abaana oli n'ovunaanizibwa
ne wacho ohwire ngolobe nga imasi oholereho wadi naye syembere saba government itudire mukoti ngefe bana ba boda yitwe unjemu wakiri bahendesa humafuta kahayoni na hubangera no bola kasoma uti mafuta kanini na donga satane panisa ni pohaninya uberenge mwiruhire Kenya likalembo kanini le mu Uganda ani bona ni Kenya osikali akuna numusihola mutiembona abape Kenya bose becha bangwe no bulanu sai nanu awasi manyire hubango lwesonga ese ndi mu Uganda kale eyembera eri Ebusia nena Mayingo Ebugiri sako ne district ezanyewo nti ebeyi eyamafuta yo erinya buli lunaku era ngabwe kugambye nti Kenya abanafe badde badukiranga yoko naye kati yo eri wagulu okusingako Uganda so embeera bwetyo bweri era bagamba nti omusabaze ye tasobola kwongerako sente ate bo baagala bongereko basobola okufunako kubanga abasinga obungi abalu wano abasiba boda bakolera abagaga ate nga abagaga bwe bakolera epiki bazijja muloni okulaba abantu basobola okubeezaawo obulamu bwabwe so bamaliza nti obumu abatakoze tafunyemu jukira nti nabo bagamba nti balina family nti babafunye omutwalo oba omutwalo gumu 13 ate omugaga yeetaga omutwalo mulamba so yabasigasako 13 netusobola kuyimirizaawo amakage so eyembeera eri ena Mayingo mukama wange kakutisa omusindalo musujjo oweba naffe batandike nabo okutugulako ebivajja bali. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.